Babi Television Uganda webale yonna gy'osinzira okubanga otugoberera tuyama kubanga tukutuusako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa 7 omwaka 2024 era nga bingi nnyo ebitambula wano ne wali mu ggwanga era nga olunaku olwaleero tuzze tubikutuuseeko obutereevu ebibadde gitasobodde kubanga obeera mu ngeri emu oba endala. Waliwo nno ebitambula wano ne wali Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo ayagala bakole ennongoosereza mu constitution oba mu ssemateeka w'eggwanga lyattu erya Uganda naddala okwongera obuwaayiro mu electoral reforms oba ebyo ebigobererwa mu kulonda kw'eggwanga lyattu erya Uganda. Mulimu ku mpuga byayagala okubanga bayongera mu constitution oba mu kukyusamu ku ssemateeka waliwo obuwaayiro bw'ayagala bayongeremu nga bwe nkutegeezezzaako nti ayagala bannayuganda babaggyeko obuyinza obw'okulonda pulezidenti waabwe gwe baagala obuyinza obwo babukwase palamenti. Nkiddamu Mathias Mpuuga Nsamba akawaayiro kayagala bongere mu ssemateeka kajja kuba kagamba nti abantu bannayuganda 1,45,000 n'omusobyo baggiddwako obuyinza okulonda kwani agenda okubakulembera nga pulezidenti w'eggwanga. Ekyo Mathias Mpuuga Nsamba akyasimbyeko ekkuuli era waliwo ensonga ze zaawaddeko bannamawulire era nga ngenda kubanga ndowooza nkuwa ensonga ezo naawe oziwulire bulungi nnyo. Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition olunaku lwaleero naye amwanukudde ku nsonga ezo ez'okukyusa akawaayiro ako oba okuteekamu akawaayiro ako akaggyako munnayuganda obuyinza okulonda pulezidenti we gw'ayagala bakakwase palamenti mu abali b'enguzi abefumbekedde mu ggwanga lyattu erya Uganda ne mu palamenti yaffe ate nga ensimbi ze balya za muyiwa musolo ate nga bye ziteekeddwa okuba nga zikola si bye bakola. Katolo wekinaatuuka ku kalulu golooza kigenda kuba kitya. Sooka owulirize eddoboozi lya Mathias Mpuuga Nsamba ng'awa ensonga ze ku nsonga lwaki ayagala bongeremu akawaayiro nga munnayuganda bamuggyako obuyinza okuba nga alonda pulezidenti gw'ayagala abakababuze eri palamenti. Oluvannyuma nja kubanga nkuleetera eddoboozi lya Honorable Joel Ssenyonyi ku byamwanukudde ku nsonga eyo. Ye Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga tannaba kubaako kyayogera ku nsonga eyo naye olunaku olw'enkya engeri countrywide tour gyegenda okubanga eddamu tusuubira nti alina okubanga akikoonako oba oliawo mu speech ye gyagenda okubanga akola mu bitundu by'ebundi bujjo gyagenda okubanga asookera mu countrywide tour phase 2 egenda okubanga eddamu olunaku olw'enkya. Ngenda sooka nkusaba gwe atanaba kubanga osubscribinge ku mukutu kuno gwa Babi Television Uganda. Bumalirize onkwatire mu kide ekyo tekemu all osobola okubanga ofuna ka message buli tubotaddeyo ensonga zonna ez'amawulire wano ku mukutu. Kansooke nkwe eddoboozi lino nga bwe nkutegeezezzaako oliwulize bulungi era ngenda kukusaba osooka oyongeze ku ddoboozi ly'essimu yo oba kyonna ky'oli mu kubanga okozesa okuwulira akatambi kano osobole okuwulira kigambo ku kigambo ebivudde oba Mathias Mpuuga Nsamba byesigamyeko okwagala okuteeka akawaayiro kano mu constitution y'eggwanga lyattu erya Uganda. Katono nnyo kankomewo tovaawo. Wayogedde ku nkyukakyuka ezirina okukolebwa nga okulonda tekunnakutuuka electoral reforms mu mateeka. Aba opposition abamu bagamba nti kino tekyetaagisa amateeka galiwo gamala. Owa FDC bwe yagambye Patrick Amuriat, Bongoya bwe yagambye Wanop n'abalala. Honorable bano obanukulota. Twemu bye twogerako biswaza nitufaananya nga abatali bamanyi so nga mu bifo byetulimu tulina okutambulira mu bumanyi. Oli bayogera ku constitutional and electoral reforms gunoogamba nti ebiriwo bimala oba totegera kyogerebwako nayafuzi ki avuganya ayagala eggwanga likyuke kayagala kuzzaawo bisanja n'agamba nti ekizibu nnyo bw'oŋŋamba nti ebyo tobimanyi nti ekiriwo kimala eky'omuntu okufuga otuusa bw'alifa n'ogamba okikyusa tekyetaagisa okuwoleka ekizibu. Ekyokubiri ku ssaawa eno kakati atalina mateeka malambu okufuga transition gagamba muntu gy'avaamu mu buyinza n'akwasa omulala oyinza okugamba nti oyagala nkyukakyuka n'ogamba nti ekiriwo kimala ebyobufuzi oba obimanyi bw'oŋŋamba nti tuyagala kikyuke tukigale enkola eriwo kiba kituufu nti kyetwogerako oyagala kyunyumyako ne tunaakitegeera bulungi oba si ekyo
oli Kibugwe. Oli Secretary General Honorable yayogedde. Siri mukuddamu Secretary General. Honorable golowooza obudde obusigadde obumala okufuna electoral reforms zino zoyogeddeko. Ekizibu abantu bonna bakola comments ku nsonga zino nga bagamba obudde tekumala. Balinga nga balowooza nti okola reforms kusimba kasooli nti akulira emyezi ena. Bwe mwagala reforms ne kooti ensukku mu Supreme Court mu kaluka mama Mbabazi mu musango gwa Dr. Besigye gwe yaloopa kanze kalambulula ebirina okukyuka okuteeka akaluka obwenkaki. Tetwetaaga na kukola bintu bingi. Ekikulu kiri nti waliwo okwagala okukola ekituufu. Bwe mwagala okukola ekituufu mu Parliament gyentuula ennaku 9 zitumala okukola ennongoosereza. Nawulidde n'abagamba nti kakati onaakola muti ennongoosereza mu Parliament nga basingamu BNRM. Kibuuzo ekino ekiri nti twakitegedde nti aBNRM be basingamu era tukolayo ki bulijjo. Eyo endowooza y'abatiitiizi n'abannakigwanyizi. Bwe muli batono mugende mulime kasooli. Bwe mwagala kukyusa mbeera y'abantu nga muli batono musitule eddoboozi muleete ensonga nga zisibiddwa bulungi. N'olwekyo obutiitiizi obwogamba nti tuli batono bwe muba muli batono mwagala kukola ki? Mukola ki mu Parliament? Mwannayo mmere. Oweekitiibwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yagambye nti naye obudde buno obusigaddeyo alaba reforms tezisobola kuguka bulungi nga kooti bwe yasaba mu 2016. Tetusobola kukola nnongoosereza zonna. Tusobola okukkaanya kusobola okukolebwa mu kiseera kino. Otuba nga tukyayibulayo omwaka mulamba n'emyezi egigwamu tugamba nti bisoboka. Kyetaaga kumala genda ku mwezi abantu kwejegawaza na kulowooza nti ebintu bisoboka kubanga baagala okukola ebyangu. Abagamba nti bagamba kooti yali ewadde emyaka 2 at least nga tegibulayo. Eno ensonga kooti yagiteekako kkomo. Yawa buwipu kirowoozo kyayo era teyakiwandiika mu mateeka nti tteeka. Erina ekyo kyogerako kooti yakyogera mu 2016 kati 2024 wayiseewo emyaka emeka. Ensonga eno sebo sigisaliseewo kati ojjukira bulungi nga njayira opposition natwala opposition mu retreat ya nnaku 2 nnamba mpita mu nsonga zino era bangi ne bakkiriza nti zisoboka era tugamba nti tugende twebuuze ne bukya tuvaayo buli muntu akola bibye. Abalala basala okulwana butalo butono bwa kulwanira mmere, abalala balwanira biberenge bya muvu. Kati twebuuza nti abaagala enkyukakyuka bali ku mulamwa oba kinyumu. Oweekitiibwa Dr. Chris Baryomusi yagambye nti bino byeyogerako Honorable Norbert Mawat akyebuuzaako alyoka ajje n'etteeka. Ate ekyennaku sikola mu ofiisi ya Honorable Baryomusi ya Mawo ng'egye siri mukozi waabwe si bampa timetable y'ebyobufuzi. Anti bagamba baliriizeeko enteekateeka za Mawo zigguke. Kati ate nze Mawo nze nali mutumyeko omuntu gwesitumanga mulinda ntya. Oweekitiibwa wayogedde ku bantu abakyali mu makomera abasibe watuukiza ensonga eyo naye kati buno si bwe buvunaanyizibwa bwa akulira oluvuganya. Ensonga eyo kuba nti nagikulemberamu nga leader opposition bena bwe bakiwandiika nti nze nanyina ogikolako. Bwe nali nva mu ofiisi leader opposition yanzirya mu bigere namukwasa buli kimu nemukwasa ne rekodi ya Parliament naye ndowooza towange baddadyadde akyali bize mu bintu n'ebirala ebimumazeewo. Abantu abali mu makomera abakyali mu makomera kakati bubeera bulagajjavu. Nze eyanoonyerezanga mumanyi oluvannyuma lw'emyezi 6 nga tewali kikolebwa nensigala nga era nninze nga negwe nninze nalina timetable gye mmanyi kwatambulira kibeera kyabunafu nnyo. Bw'anaaba nga azuukuse nanneegattako era nja muleka akole obukulembeze ku nsonga eyo. Kati ogenda kikola otya kyotaakola ku luuzi? Parliament gye yayisa nti gavumenti eddemu enoonyereze buto era minisita w'ensonga z'omunda najja nategeeza Parliament nti bazzeemu okunoonyereza ngenda kubanja report. Motion ey'okubiri yali ya minisita Attorney General ategeeze Parliament ku kyabasibe abatawozesebwa. Attorney General n'asaba ennaku 3. Ennaku ezaali 3 kati emyezi 6. Team leader owange mu Parliament alina ensonga nyingi ezimumazeewo eyo tagiriiko. Emyezi 6 tewali kigenda mu maaso. N'olwekyo kiba kyabujega nnyo obutagoberera nsonga zino nga tuli balamu. Tewawona kufaayo nga tuli mu nsonga ndala nnyo ez'okubuzaabuza n'okubajja ku mulamwa n'okuyisaawo obuntu obwa bulijjo. Bino byonna byeyogeddeko watuukiddeko leader of opposition omupya n'obimunyonyolako n'omugaa emyezi 6 giyiseewo tewali kitukoleddwako. Ekisooka ali bize nnyo atalabika olaba tubayisa ne budget nga taliiwo ne bagikomyawo nga taliiwo ndowooza kyalina ensonga ezimututte. Ekirungi wali tteeka liŋŋamba nti nja kusooka kugenda wuwe. Oyo nno ye Mathias Mpuuga Nsamba. Ennaku zino ayogeza maanyi naye kyonna ekimuli emabega ekimwewaza ajja kubanga
essawa eno tujja kubanga tukitegeera kubanga obudde buli gye bwongera okukya nobuziba ne bukya ne buziba ne bukya atwongera okulaba embeera z'abantu entuufu abeerimbika mu mbeera eza struggle ate nga emitima gyabwe gya yero mu mbeera yonna. Bw'atyo bw'ayogedde ku nsonga eyo, ndowooza n'ensonga zo ziwulidde bulungi nnyo. Sigenda kuziddamu naye kansooke nkuwe akatambi ka Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi asobole okuba nga addamu ebigambo ebyo ebyayogeddwa former Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba. Katono nnyo ngenda kuba nga nkomawo atovaawo. Ku luno twawulidde nti reform gye baagala okuleeta kukyusa ennonda y'omukulembeze w'eggwanga, nti omukulembeze w'eggwanga abe nga talondebwa buli munnayuganda nga paalamenti yemulonda. Naye baagambye nti ku luno owa NRM si yajja kireeta, tebajja kuyita mu wa NRM, baagala bituwulidde, baagala kuyita mu wa opposition kubanga okujjako term limits age limit bakozesanga ba NRM. Naye ku luno ne bagamba nti bajja kuleka owa opposition aleete private members bill bayitemu eyo bagikozese. Ebirungi ebiri omwo tebajja bitambulirako, bo bagambe nti ekuyita mu eno kati twongeddemu ketwongedde mu private members bill eno gye batekinze over kuba etteeka libakkiriza okugiteekinga over, bateekemu kali ke baagala oteekamu tikakati paalamenti yebeeronda pulezidenti. Abantu ne bayomba bagambe nti owaayi lino ebbago owa opposition ye yalireese ffe just twayingizaamu akaffe naye oli ye yaleese ebbago eryo. Nawulidde muganda wange byonna mu bigere ng'agamba nti ensonga ezimu tetukyaziriko. Of course ng'eyali omukulembeze waffe yatujja mu parliament mu kaseera ako n'amala n'atuzaayo nga tewali kyamaanyi kibaddewo. Waliwo abantu abamu abagamba nti kakati lwaki mwavaayo nga temulina plan ndala, kakati temuzzeeyo tewali kigenda maaso naki naye newe twaddayo emirimu egitambula. Ekyenkiza ennyo kusigala nga tukozesa amakubo ge tulina agali available mu nsonga zino. Nagenda ne babaka bannange ne tukyalira ba Olivia Lutaya n'abalala bali mu makomera ne basanyuka nnyo ne bagamba bane kino tekibanga ababaka tebajjangako kutulaba tubawulire babyogerako bwogezi ku TV ku radio mu parliament okufuna mileage ne political capital, naye n'okujja okutukyalira okutegeera mbeera ki gye tulimu tekibeerangawo. Naye ffe twagamba katukikole ensonga ezo tuzoogereko ng'abantu betwogerako tumanye embeera gye balimu tubakyaliddeko kubanga baali tebakyalirwangako bakulembeze. Ansuubira teri ali perfect 100% nga mutuukirivu obanga buli buvunaanyizibwa bw'aba alina asobola okubanga abutuukiriza. Tukkirize tugaane okusinziira ku Joel Ssennyonyi byavumbudde mu kaseera akatono k'amaze ku bwa Leader of Opposition. Ekyamazima waliwo ko enjawulo kunze ng'omuntu ku ndowooza yange, waliwo ko enjawulo. Ssente nnyingi ezivumbuddwa ezibbibwa abakulembeze okugeza Speaker wa Parliament Anet Anita Among ng'akulembeddwamu banne. Actually ye mutwe omukulu asayiningira ssente ababaka abalala n'abawa obusiimo, ye n'asayininga billions of money n'ateekawo projects ezitalabika. Mu mbeera yonna Joel Ssennyonyi abadde nga abitugamba obanga abitunnyonnyola ku mikutu egy'enjawulo ane mu kwogera oba ne mu nkiiko z'abannamawulire. Mubadde nga mubiraba ku different social media platforms naddala omukutu ogwa Facebook ne TikTok kubanga abaana bagezezzaako kubanga batambuza obutambi obwo. Naye ku kiseera oba mu kisanja kya Mathias Mpuuga Nsamba nga Leader of Opposition kye yakola ekyamaanyi kyenzijukira kwe kugamba babaka banne abali ku ludda olw'opposition basobole okubanga bafuluma Parliament okutuusa nga baleese alipoota oba nga baleese abantu abaasibwa ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi. Yadde nga Joel Ssennyonyi akunnyonnyodde nti baafuluma naye ate ne bakomawo mu lutuula za Parliament nga mpaawo kituukiddwako. So nsuubira that mistake yaliwo era yaliwo, naye nga ekinyusi ekiri wano Joel Ssennyonyi agezezzaako kubanga
akijjayo bulungi kubanga akunnyonnyodde ensimbi y'omuwi w'omusolo wa weeyita ate ne ku baganda baffe abo abaasibwa mu makomera ku nsonga ez'ekuusa ku byobufuzi aba okuwagira pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akutegeezezza anti bagendayo ng'abakulembeze. Actually ennaku bbiri ze tukubye amabega lwali lunaku lwakutaano David Lewis Lubongoya yawerekerwako bammemba b'ekibiina ne basobola okuba nga bagendayo ekitalya okulaba ku ba Olivia Lutaya n'abalala ekitaaliwo ku mulembe gw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Bingi nnyo ebituukawo naye ate okusinziira ku weighing scale ekyamazima kyo kiri nti ye Mpuuga yali ebit wiika era teyatulaga busobozi bumala okusinziira ku ebyo bye twali tubanga tumusuubiramu nga leader of opposition. Lwaki yaweebwa akasiimo ate nga yakulemberamu bammemba ba palamenti okukola obwegugungo okusobola okubanga bagaana okuddamu okutuula mpaka nga balekomezzaawo banga batadde Abannayuganda abaasibibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi ebyaliwo okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 n'okutuusa essaawa ya leero nga tebannaba kubanga bateebwa. Ensonga muziwulidde bulungi nnyo naye nga temwerabye olunaku olw'enkya President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda wali Bundibujjo Country Wide Tour Phase 2 Buterevu egenda kubanga eresuminga olunaku lwankya era tujja kubanga tubatuusaako bye tunaba tusobodde okubanga tubatuusaako. Actually buli kimu ekigenda okubanga kibaawo tugenda kikutuusaako Buterevu wande ku mukutu ogwa Baby Television Uganda mu mbeera yonna osobole okubanga obimanya ate tusobole okubanga tutambulira wamu n'okumanya ebitambula wano ne wali mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kamera ku President ye mission era nga tugenda kubanga tutuukayo Buterevu tubalage essanyu embeera yonna nga bwegenda okubanga ebeera wali mu Bundibujjo awo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP abalala. Ebisingako kaawo nja kubanga nzija nabyo olunaku olw'enkya tuli wamu mundeke mpumulemuko katono nsobole okubanga neetegekera olunaku olw'enkya ate ensasagge egenda okubanga ebaawo nga twolekera Bundibujjo. Atakumbira mpeera bankuumire amusibe bulungi mwera.